check me the Konda Rose Media. Ujim kwani zo na kola nkobeze mlumu jonajo tusakengala mkwana ya subscribing ze tuyanze ge atata na bambi na subscribing atela kuka notification comment ni like mkwano tubera tutesamu mawulire ganna kunyo kuva mu nkambi ya Honorable Segilinya bambi ngaye obradde bwamwe yongedde okakananga azimbi olubuto ne bamuddusa ne bamuzayo mu ddwaliro banange tumusabire kubanga omwami ono bambi kirayika ali mu bulumi twongere okumuteeramu essala mukama omulungi asasire wabulagana amawulire gatisiza nnyo omukyala Fullfigure era nga alina bingi bye yagogeddeko yayogedde ebikubagana okakananga tugambye ekika ky'abasajja bayagala abasiraamu bingi byayogedde ojja kuba obiraba naye mu kyo yagambye abantu nti beebereremu balekerawo okukola ebitabakwatako bufunze ng'alinga agamba struggle bagiveemu kubanga basigala baluzinga obulamu bwabwe ate nno bo Sebunya bavuddeyo ne batulaga obufaananyi obwakabi obwa baby bump nga bwogenda okuba nga obulaba wano nno ntegeeza Ann Taylor n'omwami we SB4 bambi baakubye obufaananyi obulungi bano nno mama Fina yamaze dda okulagula nti basuubira bagenda zaala balongo kale katubasabire Ann akubewo abalongo ate bakiyitemu bulungi bonno ba Blue 3 bavuddeyo ne batulaga nti bagenda kuddawo essaawa yonna nga babeera bagenda kuzzaawo ekibiina kyabwe nga bano nno bayimbi b'amaanyi wano nno mba ntegeeza Cindy Sanyu Lilian Mbabazi ne Jackie Chandu katubasabire bambi korabo yaabo oba okuddizaawo group yaabwe kugende bulungi babeere nga bakikwasaganya Principal Bobi Wine speech ye oba interview gye yakola ne BBC e London eno nno yanyiiza bamemba ba Parliament yagamba mbu gavumenti ekyo ekiteeso oba ebbago lya ebisiyaga tebabiteekawo mutima mulungi n'agamba nti byagala kwata ye era n'agamba n'ogamba MPs abamu abali ku side opposition bakolera Museveni kino bannange kyanyiiza abamemba ba Parliament era abamu nga bayozeza ne ku mmunye wabula sipiika yabagumiza n'abagamba nti kino bakikola mutima mulungi lwakwagala eggwanga lyattu Uganda naye Honorable Namboze bambi amuyiriddewo omubiri n'amugamba nti mwami Kyagulanyi Ssentamu yali alina okwetaasa kubanga n'abazungu tebagalira ddala kuwulira ayogera kuteeka lino nti oba abantu abo bakubata so amuyiriddewo omubiri nti yali alina okukikola bw'atyo gye buvuddeko n'owabadde olutalo olubadde wakati w'aba tiktokers ab'amaanyi omu ye Kiyimba Bashir omulala ye Mickey Sims Tufane ono ffenna tumumanyi ono nno Kiyimba nga muvumi mulungi naye ba tiktokers bamulaze machuwa bonna bamugiddeyo lo nga bazze ku sayidi ya Mickey ne balwanirako Mickey okukakana ng'olutalo aluwangudde kankutereyo nga vidiyo bwe zagenze mukama omulungi akunkumire mukwano beera bulungi Bwentunulira omwasajja yisima olasi azimbi akabuto kiba kibi azimbi olubuto ng'olubuto akabuto kazimbere katukyogere Honorable Segilinya si musajja munyi wa mwenge mbu yagendanga nanyo enguli wali abasajja abazimba obuto bwabwe nga bamalwa naye nga balyoke bali erese babuzimba eyo naye bwomukago bakubaguunya guta ogwo muyinte gunoze n'omusajja natamide tayagalika nsaasira balina abasajja abanya enguli n'abanywa ebyo ebidomola ebyenge ebyo bye basogoze ebigere naawe envunza alinnya muli naye bannaye Katonda yampa nebaza Katonda omusajja gwe yampa anjagala nnyo abasajja abasiraamu adde bawasa bangi naye nze Katonda annyamba sina mujjangu omusajja muliko bwomu bantya bamunziririra kukubirawo obadde nekyoyogera njogera abantu abo balaba kikuwa kyakulabirako ki kyekiseera offe kubikukwatako kyekiseera olwana entalo ezizo ezikuja wali kyenjagala okwogerako kiwulize bulungi tubadde nabo kano nga beekalakasa bali bweru wa paliamenti tebagiyingira nga bagamba baagala bakibalama bazzeyo mu paliamenti bakibalama babawawadde baali banyenyaamu era ebibiri ebibiri byayitinga na bulimu mu mpale ye wafunako mmeka bakoze ripooti mukwano weebale bakibalama babafunye bakoze ripooti. So when someone goes out and is the president of a party and he thinks that even his own party did not do good in accordance to what he wants, how do we protect our colleagues in the house who brought it and they were exercising the powers in accordance with the law? That one is a very bad practice. I thank you. Thank you. Honorable members on the same? Yes. Right Honorable Speaker, thank you very much for referring us to anti-homosexuality bill which became law was actually brought by Honorable Asman. Did the NRM MPs commit a suicide and a mistake to support that bipartisan law? Should we be castigated? Should we be traded off
the integrity of this country because somebody wanted to access the visa. Right Honorable Speaker, is that fair for political leaders from Uganda to speak recklessly, carelessly about the image of this parliament? Can it make us proud to be members of parliament where we are compromised? I sympathize with those who call themselves on the other side. This is very painful. I feel like I'm crying. The bill was brought by an opposition member and is even a president of a political party, that is Jema. And it was also seconded by opposition. And then the whole house supported for the good of this country in the name of protecting the family. Olwalero twogera ku nsonga eno ey'ebisiyaga. Abafrika basaana bamanye tujja ku defendinga continent yaffe nga tuli balamu. Kyetuva tusaba abakulembeze baffe nga tetunnayogera ku birala abantu kweziribanga mu ttaka. Kwemalako nviri ku mutwe nti tulumwa nnyo bannange olw'ebisiyaga. Omuntu alumwa ebisiyaga ateekwa okulumwa okutta abantu. Because otekwa kuba mulamu olyoka owase. Olwalero muka Kibalama namwandu okuba nti yawasa musajja mukazi se yawasa musajja munne kimugasa ki. Nze bwe nali ngenda mu ddwaliro namanya nti ekyo ekibuuzo bagenda kimbuuza. Ekyokubisiyaga? Nti anyway banga lye namala mu ddwaliro oba ndisanga musawo oba ndisanga kirina oba ndiyingira mu dduuka oba ndikola ntya ndisanga omuntu yenna ng'amanyi nategeera nti ono mubaka wa palamenti ava Uganda n'ambuuza ekibuuzo. So weewala bannamawulire gwe bwewazi lwaki tekiki? Si kwewala. Mwami Museveni baakimubuuza juzi wano nga twakamala okuteekeka etteeka abo bennyini aba BBC ne bamugamba Mwami Museveni taata omanyi bo tebagenda bo bwe baba bakubuuza tebagenda na ku kino nti nno waaye obuli bw'ebisiyaga musango oba si musango ekyo si kyebagendako bo bagamba bati naawe okkiririza ddala omuntu bw'ali ebisiyaga bamutte okkiririza mu kutemula omuli w'ebisiyaga nze simukikkiririzaamu era bwe Bashiri gwe mama wayimpa ira gwe omulinga remix yama gwe Bashiru gwe toyina nawe osula ovuga taxi ya airport wamala obudde bungi Dubai ng'oyasama toyina nakati bolewo okateeka bana Bashiri oyina ekisiraani abaana abawala tulaba bakadama babeera kuno nga bakola duweti mu bantu tolisangayo nakadama akoze duweti mu Bashiri akasajja bakazira dda akasajja kali kavuma kuna abantu tewali akawabudde ngoma n'omwezi mwana tulabe video yako kujja mukasakinza busakinzi gwe kiyemba Bashiri nakugamba dda nti wa failinga iwe failure from Dubai Brad kiriza nti oli monako wava Bulaya nga Bulaya ekulemi kubuka kano bulijjo kamanyira abantu bangi nga nange montadde nga nange kamanyira wategeera nnyo lwaki wajja n'emigugu gy'abakadama omuntu ategeera gwe mumpi weti sensawo n'ensawo z'oleese ez'abakadama zikusinga obuwanvu oyambadde bigalubindi by'abakadama wenna wenna olinga muzibe gwe mumpi totegeerekeka olina ebimeremere eno wansi omuvubuka abalowooza yasoose okugula mmotoka avuma buli kiramu nakasula side ngambwa kampi kalinga obulamu bw'enseme Bashiri leka miki seems to find leka munabe eri kyali this gentleman atuukako n'ekisane mu blocking like ng'omuntu oliwogwa ku video ye approach ye ya bad energy nze lutalo sirulimu naye era nze mpagira Miki kuba nze Miki mulaba ne gyavudde ndaba gyavudde ne waali kati amazima gali nti gwe muvubuka gwe batikitoka wana basinga okubeera obulungi ate tolimu ate amazima gali nti Miki mwali gwe kasiyezi gwo badde wane Dubai nga mwesi yagwe ne kasajja kanno ko mbadde nga mutera nnyo kwa content kati ate ndabye emotoka yino siiyo yino ya kampuni tonnagimalayo you not worth my time no ngenda just kusasulira kipapula nkwesonyiwe kyame bagaye 15 kankusasulira ekipapula